bwe mbanga mufunye obuzibu bwonna muntu oyo teweerabiranga ebirungi ebyaliwo. Ate omuntu bwe kigendanga extra mile n'omuzaalamu kitegeeza omuntu oyo alibeera Dr. Ayita Omuzira Jantuberawa. Please welcome my brother Kamara. Ono ye mami omutuufu aleeta mu byomuwano. Halima Namakula at 50 abannange. Aha kyabadde eri naye nze bineno sibyagalanga saagala muntu ku mukolo gwange ashininge kusinga nze. Mazima ga Katonda nze ng'omuntu concert saagirabye ng'eri live naye ndabyeko bu clips ku biki ebyabaddeyo. Naye bu clips bwe naakalabako sinnalabako concert oba sinnalabako ka video ka Halima Namakula ng'ali mu kuyimba. Ndaba bwa Eddie Kenzo, ndaba bwa Rema Namakula, ndaba bwa Eddie Kenzo, ndaba bwa Rema Namakula, ndaba bwa Eddie Kenzo, ndaba bwa Amza Sebunya. Amawulire boogera ku Eddie Kenzo yayogedde kino, Eddie Kenzo baamukoze kino, Rema Namakula yalumiza Eddie Kenzo, Rema Amza Sebunya. Amawulire geetoolera ku Rema Eddie Kenzo, Rema Amza Eddie Kenzo. Mazima ga Katonda sinnalabayo ka clip nakamu. Osobola okunjulira gwe abaalabye oba abafolowinze. Sinnalabayo ka clip nakamu nga bayogera ku Halima Namakula kyokka ng'olunaku lwabadde lwa Halima Namakula. However kusinzira mu Eddie Kenzo yabaddewo mu kizimbe ne Dr. Amza Sebunya nga wali mu kizimbe ne Rema Namakula nga wali mu kizimbe. Omukolo baagwetisse era byebyo ebyavuddeyo mu kulonda. Kati ate tugambe ki? Byebyo ebyavuddeyo mu kulonda, byavuddeyo mu kulonda. Wano ko Semex Media tamane banafa abalegi t-shirts bakugamba muyimbi yenanga we yandiyagadde okukolera music video webali omuyimbi nga bandiyagadde okukolera visualizer yes webali okubeera nga bakwasaganya abamasomero nga bandiyagadde okukolera music video oba audio y'oluyimba balina studio ez'omulembe bakuleko obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.